batugamba nti ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda abakuumaddembe bali bulindaala era nga tebatemya nga beteekateekera obulumbaganyo buyinza okugwawo mu ggwanga erya Uganda ssaawa yonna. Kino kiddiridde bbomu eyagenze maaso n'okutulisibwa wali mu kkanisa ey'abalokole mu ggwanga erya Kenya eyalese abantu abasoba mu 10 nga bafu so ng'ate n'abalala bagenze maaso n'okuba nga balumizibwa byansusso. Batugamba nti eggwanga erya Amerika lyamaze dda okulabula nti mu ggwanga erya Uganda ne mu ggwanga erya Kenya balindirire obulumbaganye essaawa yonna, era nga batugamba nti ebifo okuli amaduuka gali gagaggadde shopping malls, ebisaawe eby'ennyonyi, amakiraabu, amawoteeri, entambula okuli amabaasi ne takisi, amasomero, so ng'ate ebifo awasinzizibwa n'ebintu ebirala ebikwasaganya oba ebikuŋŋaanya abantu abangi batugamba nti balina okubeera nga bali bulindaala olw'ensonga nti eggwanga erya Amerika lyamaze dda okufulumya ekiwandiiko namutayiika ekirabula eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Kenya okubeera obulindaala ssaawa yonna nti obulumbaganyi ng'obwo obwatuuse mu ggwanga erya Democratic Republic of the Congo buyinza okulabika nga bugoberera mu mawanga amalala okuli Uganda n'eggwanga erya Kenya, era nga Kenya babagambye nti beteekateekera obulumbaganyo okuva mu bannaffe abakambwe aba Al-Shabaab, so ng'ate ne Uganda bagende maaso n'okuba nga babeera bulindaala nti abakambwe ba Al-Shabaab n'abakambwe aba Allied Democratic Forces ADF ssaawa yonna bayinza okugenda maaso n'okuba nga baddamu otukaabya amaziga nga bwe gubadde emabegaawo. Ab'ebyokwerinda batugamba nti ssaawa zino bali bulindaala nnyo era nga buli kifo waakiri batugamba nti batandise dda okuteekawo enkola egenda okukakasa nti bannayuganda tebatuusibwako bulumbaganyi ng'obwo obwabadde mu ggwanga erya Kenya. Wali mu kitundu eky'ekisindi kilometers 4 zokka okuva ku nsalo eyawula ensalo okuva ku nsalo ey'empondwe eyawula eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Democratic Republic of the Congo. Obulumbaganyi buno ku kyakya y'abalokole batugamba nti bwakoleddwa abakambwe ba Allied Democratic Forces, naye ate eggwanga erya Amerika bagenze maaso n'okuba nga balabula Uganda ne balabula n'eggwanga lino erya Kenya nti ssaawa yonna obulumbaganyi ku bifo eby'enkizo buyinza okugenda mu maaso n'okuba nga weebuli, era nga mu Uganda batugambye nti ebyokwerinda kaakati bagenze maaso n'okuba nga babyongeramu saaka ate n'okwetegereza buli mbeera yonna mu bifo eby'enkizo okuli entambula, okuli amakanisa, okuli amasomero n'ebifo ebirala eby'enjawulo, kubanga eggwanga erya Amerika lyamaze dda okulabula nti balina intel, balina obubaka obw'ekikessi, balina amawulire ag'ekikessi nti Uganda ne Kenya bayinza okufuna obulumbaganyi bw'abatujju ssaawa yonna ku bubinja nga Allied Democratic Forces n'akabinja ak'abakambwe aba Al-Shabaab abasibuka mu ggwanga lino erya Somalia. Kakati awo tulinze tulabe embeera nga bw'enaagenda mu maaso n'okuba nga ate ekomekkerezebwa, naye nga batugambye nti Uganda batandise dda okulabika nga beteekateekera embeera eno oluvannyuma lw'amawulire gano okuba nti Amerika egasaasaanya eri Uganda n'eggwanga erya Kenya nti ssaawa yonna obulumbaganyi buyinza okulabika nga butuukawo mu ggwanga erya Uganda ate ne ku muliraano mu ggwanga erya Kenya ng'ekyo ekyabadde mu ggwanga erya Democratic Republic of the Congo mu katawuni wali ak'ekisindi akaliraanye ensalo ey'empondwe eyawula eggwanga erya Uganda n'eggwanga lino erya Democratic Republic eya Congo. Webale kulaba Kk Tv Uganda, the inspiration and the best broadcasting around town. Kk TV, the global experience, the might, the power, and all you need with Kk TV. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to Kk TV.